الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نصلي ونسلم على من جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Basaluganda bebitibwa tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa Qisasul Anbiya, Stories of the Prophets, nga tusoma ekitabo kya Sheikh Ibn Kathir. Omulundi guli twannyonnyola, twafuna introduction y'ekitabo ne tunnyonnyola ebitonotono bikwata ku Ibn Kathir ne twejjukanya ku story of creation, engeri Allah gye yatandikamu ensi paka twakoma nga tulaga Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yasukkulumya mwana Adamu. Mu bitonde byonna Allah bye yatonda yasembayo kutonda muntu Allah gwe yasembayo kutonda. Era Allah agamba mu Qur'an n'agamba nti huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yeye Allah yatondera mu abantu byonna ebiri mu nsi. Allah asooka kutonda buli kimu n'asembyayo kutonda muntu, nga byonna Allah abitonda kuweereza muntu ono. Ate nga ye omuntu yatondebwa olw'ekigendererwa ekinene ekyokubeera nga aweereza Allah subhanahu wa ta'ala ng'akolerera obulamu bwa akhera, y'ensonga yatondesa omuntu. Olwaleero nabwe tetugenda kutunulako kutondebwa kwa Adamu alayhi salam. Olwaleero tutandika ekyafaayo kya Adamu alayhi salam, engeri Allah gye yamutondamu n'ebyaddirira. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamutonda n'amusindika mu jjana, ate mu jjana n'avaamu n'ajja ku nsi kuno. Olwaleero tugenda okubeera nga tutunula inshallah ta'ala. Naye nga tunagenda ku Adamu alayhi salam, tugenda kusooka tutunuleko ku general creation, entonda Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yatondamu omuntu ono, nga nnyonnyola mu Qur'an Allah engeri gye yatondamu omuntu. Generally entonda eri geno, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yali yeyogerako n'agamba nti walillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah yenannyini bufuzi obw'omu ggulu ne mu nsi, yakhluqu ma yasha, atonda nga bw'aba akoze eki, nga bw'aba ayagadde Allah subhanahu wa ta'ala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Allah yogerako n'agamba nti lillahi mulku samawati wal ard, yenannyini bufuzi obw'eggulu n'ensi, yakhluqu ma yasha, atonda nga bw'aba akoze eki, Allah subhanahu wa ta'ala waba ayagadde. Bw'atyo Allah asalawo n'atonda Adamu alayhi salam nga tayina maama tayina taata. Adamu alayhi salam jjajjaffe Allah amutonda na mukono gwe. Bw'atyo Allah bwe yasalawo n'amutonda, tayina maama tayina taata. Ate n'atonda Hawa mukyala wa Adamu alayhi salam ng'amujja mu lubiriizi lwa Adamu alayhi salam. Tayina maama tayina taata, amujje mu lubiriizi. Ate Allah tabaraka wa ta'ala n'atonda Nabbi Isa alayhi salam nga tayina taata ayina maama yekka. Yakhluqu ma yasha, atonda nga bw'aba akoze eki, nga bw'aba ayagadde Allah subhanahu wa ta'ala. Tusooka kutunula ku creation generally, engeri Allah gy'atonzeemu ebitonde mu ngeri eyeewuunyisa. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yahabu liman yasha'u inatha, abamu Allah asalawo n'abawa abaana nga bawala bokka. N'osanga omuntu ng'azaala baana baki? Bawala bokka. Allah yamutonzeemu bawala bokka bazaala. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, ate n'osanga omulala ye ng'azaala balenzi baki? Bokka. Au yuzawwijuhum dhukurana wa inatha, abamu n'abatobekera Allah n'amuwa ku bawala n'amuwa ne ku baki? Nze nga nnyanga nzaala maama wange ayina abaana abalenzi 6 n'abawala 6. Allah yamutobekera 6 kumeka. Ate n'agamba wa yaj'alu ma yasha'u aqima, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okusalawo atabala n'abafuula bagumba. N'atamuwa mwana, n'amuwa ssente zonna, n'amugaggawaza. Olw'omukyalo omugwe mmanyi ekajjansawo mugagga ayina amasomero, ne Allah amumma omwana. Ono omulala ali Makindya, ali Masajja, naye mugagga ayina amasomero mukyala. Naye bakoze buli kisoboka okunoonya ezzadde, Allah abamme ezzadde. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima, abamu Allah abafuula bagumba. Bw'atyo abasazeewo Allah subhanahu wa ta'ala. Kati basaluganda b'ebitiibwa,
tugenda kutunulako kutondebwa kw'omuntu generally nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba nti lakad khalaqna al-insan fi ahsan taqwim. Allah yatonda omuntu mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi. Mu bitonde byonna Allah bye yatonda talina kitonde kye yatonda mu kifaananyi kirungi nga muntu, kubanga yamwetondera na mukono gwe n'amuteeka mu kifaananyi nga kye kisinga obulungi okusinga ebifaananyi byonna. Allah annyonnyola sayansi w'okutonda kw'omuntu mu Qur'an, surati Mu'minun. Allah agamba nti walakad khalaqna al-insan, twatonda omuntu min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata 'alaqa fakhalaqna al-'alaqata mudgha fakhalaqna al-mudghata idhama fakasawna al-idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah agamba nti twatonda omuntu min sulalatin min tin. Allah omuntu yamubumba ng'amujja mu clay. Yabumba omuntu Allah ng'amujja mu ki? Mu bbumba. Yamubumba mu ki? Mu bbumba. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah n'akola transformation, n'asalawo ate abeeko system endala mu abaamuyisa. Yali asobola Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga abantu bonna mu nsi abateeka mu buteesi nga yateekamu Adamu alayhi salaam, kuba yo yamutonda n'amuteeka mu buteesi, si bwe kiri? Ekyo Allah ali akisobola nga ffenna yatutonda butonzi n'atuteekamu. Ne Allah subhanahu wa ta'ala olw'okulaga amaanyi ge n'obuyinza bwe ayina system gye yateekawo Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'alnahu nutfa, Allah n'amufuula nutfa fi qararin makin, n'afuula omuntu ono n'amujja nga yasooka kubeera ttonde ly'amazzi amanyomoofu mu kifo ekikusifu mu nabaana wa maama. Ekiseera kyaliwo gwe nanga abeeyita ab'amaanyi n'ab'ebitiibwa twaliko amazzi amaki amanyomoofu, ma'in mahin nutfatin amshaj, a mingling of sperms, a drop of water. Omuntu yaliko amazzi amanyomoofu, akantu akatalina value. Singa bagakwata ne bagayiwa ku suwaani kw'oliira osobola okuliirako? Kati omuntu yeepankira ki? Yeefuula ow'amaanyi. Omuntu talina kyali. Allah yamujja mu kintu ekitone nnyo ekitalina value. Allah subhanahu wa ta'ala mwe yajja omuntu min nutfa, agaali nutfa amazzi. Allah subhanahu wa ta'ala n'aga transforming after a period of 40 days, n'agafuula ekisaayisaayi. N'agafuula ekiki? Ekisaayisaayi. Waliwo omukyala wabeerawo nga lubuto naye nga mulimu kisaayi. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'atransforming ekisaayi n'akifuula ekinyamanyama, clinging clot, fetus, kye bayita fetus mu science, nga kinyamanyama kiri awo. Oluvannyuma Allah n'atransforming ekinyama n'akifuula amagumba. N'akifuula amaki? Amagumba. Waliwo omukyala wabeerera n'olubuto naye nga mu lubuto mulimu magumba. System ki Allah gy'akozesa nga tewali we tulaba wa penetrating amagumba ago kuyingira. Allah agayisawo gayingiza mu lubuto lw'omukyala. Waliwo ekiseera abeera nga magumba gokka nga ge gamulimu ka skeleton, magumba meerere mu lubuto lwa maama. Allah agamba fakasawna al-idhama lahma, amagumba ne tugapangako ennyama ne tugambaza ennyama. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, Allah n'avaamu n'ekitonde ekipya nga kiri awo kiri mu shape ya muntu, kyezinze bwe kiti. Mujje mugende mulabe engeri science nga balaga engeri omuntu gyakolebwamu. Waliwo wabeera nga kiri awo kyekutte bwe kiti ekyana, naye ng'olaba nti shape ya muntu naye nga tekuli biyungo. Tekuli biki? Yani ng'ebiyungo si bisale, naye nga olaba nti muntu, naye ng'obugalo bwekutte bwe buti biri wamu. Ekituli wano wagenda amaaso ng'olaba wazibye, naye ng'olaba nti amaaso gagenda awo, ng'ennyindo kintu kyekutte bwe kityo. Allah agamba thumma ansha'nahu khalqan akhar, n'avaamu n'ekibumba ekipya, ekitonde ekipya. Allah agamba nti fatabarakallah ahsanul khaliqin, atukuzibwe Allah, the best of proportioners, the best of creators. Allah n'agamba nti huwa alladhi, era yeye Allah nga talina muyambako, nga tayambibwako bitonde byonna yadde forces zonna mu nsi muno. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, ye yabawunda
mu mbuto z'abanyammwe mu nnabaana z'abanyammwe nga bwe yayagala kaifa yasha huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha Allah yabawunda mu mbuto z'abanyammwe nga bwe yayagala Allah subhanahu wa ta'ala. Buli muntu n'awunda n'ateekateeka Allah ennyindo, n'akuwunda amaaso, n'akuwunda okutu, n'akuwunda obugalo, n'amuwunda abakyala n'abawunda ziffiga, n'abateekako ziffiga ez'enjawulo, abamu n'abawa bubina obunene abalala n'abawa butono. Yusawwirukum fil arham huwa al-musawwir Allah, the fashioner of shapes. N'agenda ng'awunda. Waliwo omuwala omu yaŋŋamba, mukwano gwange yaŋŋamba nti fe abamu tulina dog face, abalala tulina cat face. Can you imagine? Dog face, cat face. Oyo Allah yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, ye yabasawwara Allah abamu n'abawa dog face abalala n'abawa cat face, abalala n'abatonda nga bawanvu abalala n'abatonda nga baki nga bampi, abalala n'abatonda nga beeru abalala nga baddugavu. Yusawwirukum fil arham kaifa yasha, kubanga ye musawwiru Allah subhanahu wa ta'ala. Ekiseera ne kituuka ekyamaama nga olubuto luwezezza emyezi 9, Allah n'abeera nga afulumya omuntu ono agamba nti wallahu yeye Allah subhanahu wa ta'ala akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, yabafulumya mu mbuto z'abanyammwe nga temuyina kye mumanyi. Shekhe ng'omuntu talina kyamanyi. Allah agamba nti waja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abawa sam'a okuwulira, wal absara n'abawa amaaso mubeere nga mulaba, wal af'ida n'abawa n'obwongo okubeera nga mutegeera, la'allakum tashkurun, woba oliawo mubeere mubaneebaza ebyengera byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. Abange gyatujje Allah subhanahu wa ta'ala from zero. Allah yatujja from nothing, yatujja from zero to heroes. Banji olwairo betwala nti babitiibwa nnyo, babitalo, ne Allah fenna atujja from zero. Ekiseera kyaliwo nga fenna tetulina value, nga tuli mazima nyomofu. Najja nga atuteekateeka Allah subhanahu wa ta'ala, n'atuwa ebiyungo, n'atuteeka mu nsi muno, ate n'atuyigiriza, kubanga twali tetulina kye tukola kye tumanyi. Baseruganda b'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jajja omuntu. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala njagadde tusooke tuyiteko eyo nga tusike emitima gyaffe, tulyoke tutandike topiki yaffe Adamu alayhi salam, naye tusooke tutegeera obukulu bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Baseruganda b'ebitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatonda mwana Adamu alayhi salam ng'amujja mu bbumba. Allah atonda Adamu alayhi salam ng'amujja mu ki? Mu bbumba kye bayita clay. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba bamalayika, Allah tuyimiza mu suratul Bakara, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah anyumizaako bamalayika, yali tateesa nabo, yali tabeebuuzaako, wabula yali abategeeza nti inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka ku nsi omusigire, omusika. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka ku nsi omusigire. Ekigambo khalifa kiva mu kigambo khalaf. Khalaf kitegeeza to succeed oba to assume position of somebody else, okusikira. Khalaf. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, ategeeza bamalayika ngenda kuteeka ku nsi omusigire. Bamalayika bayogera bingi, bafunamu okutya, ne bamugamba ya Allah atajalu fiha, ogenda tuteeka ku nsi mazima ddala, man yufsidu fiha wa yasfiku ddima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah n'abagamba inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti ngenda kuteeka ku nsi omusika. Bamalayika bamugamba ya Allah osazeewo oteeke ku nsi oyo agenda okuyiwa omusaayi, agenda okwonoona, nga ffe tuli ebitonde byo ebiggondera, ebikusinza, ebitasobya. Allah n'abagamba musirike muwulire, inni a'lamu ma la ta'lamun, nze mmanyi bye mutakola ki
bye mutamanyi. Basoluganda b'ebitiibwa bw'atyo Allah tabaraka wa taala n'atuma malayika gwe bayita Jibrilu alayhi salam agende ku nsi, buli kifo ku nsi kuno agenda ajjeko ettaka alireete. Allah atondemu omuki Adamu alayhi salam, omuntu. Jibrilu najja n'alwanagana n'ensi agijjeko ettaka, Allah atondemu omuntu. Ensi n'egaana, ensi n'ekola ki? N'egaana lwali lutalo, ensi n'egamba toyina gy'ontwala. Omuntu gwe bagenda okutonda alyoke ayonoona akolebwa, toyina gy'ontwala. na Jibrilu n'alemwa nadda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba ya Allah nemeddwa. Allah n'amwongera amaanyi n'akomawo ajja anoona ettaka kuki? Ku nsi. Naddayo Jibrilu alayhi salam n'alwanagana n'ensi agijjeko ettaka, Allah atondemu omuntu. Jibrilu n'alemwa, Allah n'amwongera amaanyi, Jibrilu n'alemwa. Allah subhanahu wa ta'ala mba malayika be n'ajjayo malayika omukambwe n'amutuma ettaka. Malayika yajja akozesa amaanyi ag'enjawulo eri special force, n'abeera ng'awangula ensi eno n'agijjako ettaka. Malayika oyo gwe bayita malakul maut ajjamu emiki. Era awo wennyini Allah n'amugamba nti amaanyi gondaze, obuvunaanyizibwa bw'otuukirizza, nkulonze gw'ogenda okujjangamu abantu emyoyo. Era malakul maut yajjamu emiki? Emyoyo gyaffe, kubanga ye yasobola okulwanagana n'ensi n'agijjako ettaka, Allah akolemu omuntu. Basaluganda b'ebitiibwa, Allah tabaraka wa ta'ala we yali atuma ettaka malayika, malayika yagenda ng'ejja ettaka, buli kika kya ttaka kyonna ekiri ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'atondamu omuki. Yagatta ettaka ery'enjawulo, ettaka ly'omu nsozi, ettaka ly'omu mayinja, ettaka ly'omu bikko, ettaka ejjimu, ettaka eritali jjimu, ettaka ery'enjawulo. Era bawulama batugamba kyova olaba abantu balina ebitende ebyaki? Ebyenjawulo. Waliwo abantu nga mukakanyavu nga mukalubu, muganda wange alinga ejjinja, tembalabangako. Abantu balina ebitende ebyenjawulo. Ogenda sanga oluusi nga mukyala nga mukakanyavu nga alina omutima mugumu, naye omugamba tawulira. Ne mubasajja ojja sanga omusajja nga mukakanyavu sheekh, nga mugumu, nga muzibu. Abo Allah subhanahu wa ta'ala oba bakola mu ttaka lya mayinja oba mu nsozi, Allah asinga okumanya. Kugamba abantu Allah subhanahu wa ta'ala yakola abantu mu ttaka eryaki? Ery'enjawulo ate erya kkala ez'enjawulo. Yatuma ettaka eryeru, ettaka erimyufu, ettaka erya kyenvu. Allah n'agatta amataka gonna n'abeera ng'akolamu abaki? Abantu baganda nga b'ebitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala wamala okuyita ettaka, wamala okutumya ettaka, malayika n'ebeera ng'aleeta ettaka, Allah subhanahu wa ta'ala atuyimiza n'agamba nti waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'ajja buli kiramu Allah yakijja maki? Mu mazzi. Yani batugamba wano nti Allah subhanahu wa ta'ala yamikisinga ettaka lye baleeta n'amaki? N'amazzi. Ettaka eryo ebbumba, eki? Ebbumba. N'abeera ng'alimikisinga n'amaki? N'amazzi. Allah subhanahu wa ta'ala yayigatta n'amazzi ne livaamu kye bayita twini lazib. Twini lazib, stike clay, stike clay, eriri stike bwe riti. Najjamu twini lazib. Twini lazib oyo abali bakozeeko ensuwa, yani ababumba ensuwa oba ababumba amataffaali, kyenjogerako mu kikola ki? Kubanga ettaka osooka n'olireeta n'olimikisinga n'amazzi, akadongo n'okakuba, bw'omala okukuba akadongo n'omala n'okalekawo akaki? Akaseera. Kati twini lazib, stike clay, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga mulekawo akaseera. Wamulekako akaseera n'atandika okubeera nga addugalira, n'atandika okuvaamu akawo ate ng'ali smooth. Ekyo kye bayita hama'i masnun. Hama'i masnun. Kyova aya ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala ojagenda ng'osanga Allah agamba yakola omuntu min twini lazib mi hama'i masnun min salsali kalfakhar. Kati Allah subhanahu wa ta'ala welimala okubeerawo akaseera, Allah mwajja kye bayita hama'i masnun. Hama'i masnun. Yoyo clay lyeryo ebbumba
nga litandise okumyukirira okuddugalira nga wayiseewo akaseera litandika okubeera nga livaamu n'akawoowo lifuuka smooth nga livaamu n'akawoowo wewayita ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala n'akwata ebbumba eryo n'abeera nga abumbamu Adamu alayhi salam n'omukono gwe Allah subhanahu wa ta'ala wamala okubumba Adamu alayhi salam yamulekawo kakaseera n'akala n'akola ki n'akala nga amaze okumubumba wamala okukala muvaamu ebbumba eriri pottery nga limakinga sound wolikona kuba oti nga livuga oba mukitegeera nga akasuwa ngo maze okukabumba kakaze bw'okona kwa nkakola ki nga kavuga kamakinga sound ekyo kye bayita salsalin kalfakhar pottery clay ebbumba erivaamu sound wolikonako bwe bati Allah n'atonda Adamu alayhi salam n'abeera nga mugalamiza wansi Allah subhanahu wa ta'ala wamala okutonda Adamu alayhi salam mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyaliwo ebiseera ebyo waliwo bamalayika nga waliwo ne Ibilisi n'amajinni. Ibilisi abantu abasinga bamuconfusinga ne balowooza yali malayika. Ibilisi teyali malayika. Etwero kyusanga nga basomesa bagamba nti Ibilisi yali ki? Ibilisi teyali malayika. Ibilisi kana minal jinni, yali mu maki? Yali ava mu majinni. Naye jinni eddongoofu amajinni agali gagonderani Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilisi mwe yali ava mu lyo lw'amajinni. Naye yali atya nnyo Allah nga alina nnyo takwa. Yali jinni eryali eddongoofu ennyo. Allah subhanahu wa ta'ala amala okutonda Adamu alayhi salam n'amuteeka wali. Ibilisi yajja n'amukoonako. Yajja n'amukola ki? N'amukoonako bw'ati. Yajja n'amukoonako. N'agamba kino ekitonde kye batonze kino tekinsinga. Tekikola ki? Kubanga kivaamu ne sound, kitegeeza kiri hollow, kirimu ekituli munda. Ekintu kyonna kyonna nga kiri hollow, bw'okikoonako kimakinga ki? Sound. Kati n'agamba ekitonde kino tekiyinza kubanga kinsinga value kino ekitonde kye batonze kino. Nga takimanyi nawe bakiyita. Naye kugamba ye yafunirawo dda akasajja ku muntu Ibilisi. Nga tannaba na kutegeera nti muntu. Akasajja ali yakafuna dda Ibilisi alayhi laana. N'agenda n'akoonako agenda okulaba nga kivaamu sound. N'agamba kino tekiyinza kuba ekitonde kino nga kinsinga. Allah subhanahu wa ta'ala wamala okutonda Adamu alayhi salam, tugambe Ibilisi kana minal jinni, yali ava maki? Mu majinni, teyali malayika, yali ava mu lyo lw'amajinni. Naye lyali ejjinni eryali eddongoofu Allah subhanahu wa ta'ala n'alisitula eddaala n'atuuka n'okubeera nga aliwangaaza n'abamalayika. Okumanya Ibilisi yali mulongoofu, Allah amusitula eddaala n'amujja ne mu kuwangaala ne majinni ganne n'abeera nga awangaala naki? N'abamalayika. Kati Allah subhanahu wa ta'ala nga tuzzeyo kati n'emabega kigambibwa nti ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala agamba bamalayika nti inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngenda tteeka omusigire ku nsi. Kino kijja nga kirina amakulu ga mirundi emeka? Emirundi ebiri. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba nti yali ategeeza Allah subhanahu wa ta'ala okuteeka omusigire ku nsi nti Allah yali ategeeza okubeera nga agenda tteekako agenda okusikira ebiragiro byani? Bya Allah. Ate Ibn Abbas radiyallahu anhu yena agamba nti Allah yali ategeeza okusikira okwaddala generations after generations. Ngo kuvuddeko bano abantu kuddeko abaki? Abalala, yani ensi tugenda kuba tugisikira mulembe ku muki? Ku mulembe. Nga tufa Allah nateekawo omulembe omuki? Omulala. Era kigambibwa nti ku nsi kuno kuliko ebitonde ebyaliko. Kuliko ebitonde ebyakola ki? Ebyaliko. Nga Allah tabaraka wa ta'ala tannatonda muntu. Kwaliko ebitonde majinni ge gawangaalirangako ku nsi. Majinni. Amajinni ago egajeemera Allah subhanahu wa ta'ala gayitiriza okwonoona n'okuyiwa omusaayi. Allah subhanahu wa ta'ala n'asindika eggye ly'abamalayika ne Ibilisi nga kwali ne bagakuba ne bagatwala mpaka ku nnyanja, ku buzinga eyo mu biyanja ebinene, bu islands, mu oceans. Era ebyo ebitonde Allah gye yabiteeka eyo gye biri hatta al-ana. Allah abikuumira eyo. Kasita byajeemera Allah subhanahu wa ta'ala ne bitiiza okuyiwa omusaayi n'okwonoona,
Allah subhanahu wa ta'ala ebitonde majini n'abijjako n'abeera nga yabiwaŋŋangusiza eyo ku mayanja oceans ennene ku islands ku buzinga eyo gye bibeera. Era olwaleero ogenda okulaba abantu somawulira muntu yagenze mu nnyanja ebyo byebakombozaayo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yagoba ku nsi abantu. Naye omuntu ono mubi nnyo sheekhe, omuntu n'agenda n'akombooza n'amajini Allah ge yagoba mu nsi era agakomyewo gatawaanya abantu. Seeka omwasomerera amajini mukwano gwange yaŋŋamba n'aŋŋamba sheekhe Ali nkubuulire, waliwo ekika ky'amajini naffe tetukisobola abasomerera lukuya. Tetumanyi bantu gye bakijje tetumanyi bantu gye bakijje kino ekika ky'amajini naffe abalukuya tetukola ki, tetukisobola. Osoma Bakala nga bwe kikutereeza, Bakala ogisomeye gakutereeza, gakulaba mpaka ne munda ngamba gwe alya haramu gwe oyogere kiggwe ng'olya haramu gwe. Kati gwe osobola okusomerera nze gwe ng'olya haramu. Omuntu akomboozezza paka Allah bye yagoba ku nsi n'abikomyawo bye bitawaanya abantu olwaleero. Bino wesoma ba Illuminati simanya biki bye bijini ebitawaanya abantu. Bya mu nnyanja eyo Allah gye yabiteeka eyo mu buzinga eyo, naye omuntu agenza abijjeeyo abikomyawo. Olaba obubi bwa mwanadamu. Allah yabigoba n'asindika ejje ly'abamalayika ne Ibirisi nga kwali, naye omuntu agamba nedda nnyina obikola ki, obikomyawo. Bye bitawaanya abantu olwaleero sheekh. Nosanga omusajja nga munaddiini masikini ayina eddiini naye nga amajini gamutawaanya. Buli kimu akikola naye nga amajini gafuusa amajini. Kyenjagaddemu nti ku nsi kwaliko ebitonde ebyaliko Allah tabaraka wa taala n'abeera nga abijjako. N'agamba inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngenda tteeka omusigire ku nsi, omusigire wa omusika. Bamalayika bamugamba atajalu fiha, ay Allah osazeewo oteeke man yufsidu fiha, agenda okukola fasadi ku nsi, wa yasfiku dimaa, ayiwe n'omusaayi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, mazima ddala nga ffe tukusinza, tukusuuta, tukukaddasa. Allah abagamba inni a'lamu ma la ta'lamun, nze mmanyi bye mutakola ki, bye mutamanyi. Omanyi Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakola ekyaddirira. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakola oluvannyuma lw'ekyo, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga ayigiriza Adamu alayhi salam. Allah agamba nti wa'allama Adama, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga ayigiriza Adamu alayhi salam amannya ga buli kintu kyonna. Thumma aradhahum ala al-malaika, n'amala nadda eri bamalayika n'abagamba ambiuni, mumbuulire bye babiyita bati. Nga bamalayika babimanyi, nga bamalayika tebabimanyi. Adamu alayhi salam nga amanyi buli kintu kyonna bwe bakiyita. Allah yamuyigiriza buli kintu erinnya lyakyo nga mupya Allah yakamutonda. Allah wadde eri bamalayika n'abagamba ambiuni, nammwe mubimbuulire bye biki ebyo, nga bamalayika tebabimanyi. Nga bamalayika tebakola ki, tebabimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba Adamu alayhi salam abeere nga abyogera. Adamu alayhi salam n'abeera nga abyogera buli kintu kyonna kyonna ngeri gye bakiyitamu buli kitonde. Ente, embuzi, eŋŋamiya, doodo, gonja, omuntu, buli kimu kyonna 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 kyonna. Allah agamba nti wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradhahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba mmam kakasanga muli ba mazima kale mumbuulire, mmam kakasanga muli ba mazima kale mumbuulire amannya gaabyo. Ate bamalayika nga babimanyi nga tebabimanyi. In kuntum sadiqin, mmam kakasanga muli ba mazima. Hasan Basri agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yakozesa ekigambo kino in kuntum sadiqin, oba muli ba mazima. Lwaki Allah akozesa ekigambo ekyo? Allah akozesa in kuntum sadiqin oba muli ba mazima kubanga bamalayika bo baali balowooza nti bye bitonde ebisinga amagezi mu bitonde byaki bya Allah byonna byonna bye yatondanga, kuba Allah ajjanga atonda ebitonde ebyenjawulo. Kati bamalayika baatuuka ekiseera bo kuba Allah yabakolanga la ya'suuna Allah, tebajeemeranga kaani Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaf'aluuna ma yu'maruun, bakola kibalagiddwa bamalayika. Kati baatuuka ne balowooza nti byo bye bitonde ebisinga amagezi mu bitonde byonna Allah bye yatonda. Kati Allah bigamba mumbuulire, mba mukakasa mumbuulire amannya g'ebitonde ebyo, mba mukakasa nga muli ba mazima.
bamalayika nga tebabimanyi. Allah nabagamba inni a'lamu ma la ta'lamun, nze mmanyi kyemukola kyemutamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba qala ya adam anbi'uhum bi asma'ihim falamma anbahahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lam ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba zimaddala agamba Adamu abibannyonnyole. Adamu natandika okumenya kino kiri. Allah nabagamba mulaba nabagambye inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lam ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Mazimaddala nze Allah nze mmanyi ebyekwese mu ggulu ne mu nsi, nze mmanyi ghaibu as-samawati wal ardi, era mmanyi ebyo byemwolesa ne byemukukulidde. Allah subhanahu wa ta'ala yani amanyi byetwolesa ne byetukoze eki ne byetukwese. Baganda nga bebitiibwa kwesa wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nabeera nga agamba bamalayika bonna abaaliwo ne Ibilisi waako, Allah nabagamba isjudu li Adama, isjudu li Adama, mubeerenga muvunnamirani Adamu alayhi salam. Allah agamba nti wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblis, fasajadu illa Iblis. Bamalayika bonna babeera nga bavunnamira Adamu alayhi salam okujja kani Iblis alayhi laana. Aba wastakbara wa kana min alkafirin. Iblis alayhi laana yabeera nga ajeema, aba yajeema, wastakbara neyekuluntaza. Yafuna ebintu bibiri. Ekisooka yafuna kibru, ekyokubiri nabeera nga ajeema. Bye byaganisa Iblis okubeera nga akola ki? Nga avunamira Adamu alayhi salam. Bamalayika bonna ne Jibrilu nga mwali ne bamalayika ba Allah bonna abali mu ggulu bonna bavunamira Adamu alayhi salam. Iblis ye nakola ki? Nabeera nga agaana. Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga atunyumiza mu Qur'ani mu aya ez'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala nga atunyumiza Iblis alayhi laana. Allah yamubuuza, ogendako mu surati mu Hijri. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idh qala rabbuka lil malaikati, Allah agamba bamalayika be n'agamba nti inni khaliqun basharan min salsal min hama'in masnun, nze ngenda kubeera nga ntonda ekitonde omuntu nga nkijja mu bbumba. Fa idha sawaituhu, Allah subhanahu wa ta'ala wamala okubeera nga omuntu yamuwunda, Allah subhanahu wa ta'ala wamala omuwunda, wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah nabeera nga yamufuuwamu omwoyo, faka'u lahu sajidin, n'alagira bamalayika bamuvunnamire. Agamba fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un, bamalayika bonna ne bavunnamira Adamu alayhi salam, bonna ne bavunnamira Adamu alayhi salam, illa Ibilisa, okujja kani Iblis, aba an yakuna ma'a sajidin, yagaana okubeera mu abo abakola ki? Abavunnamira Adamu alayhi salam. Allah namugamba nti ya Ibilisu malak, obadde ki Ibilisi, alla takuna ma'a sajidin, lwaki oganye okubeera mu abo abavunnamira Adamu alayhi salam? Ibilisi n'agamba alam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsal min hama'in masnun, nze nyinza nti okuvunnamira ekitonde kye bakoze nga bakijjamu Allah kyabumbye nga kijja mu bbumba mu ttosi mu ttaka, nze nvunnamira ekyo sisobola. Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga yamugoba n'agamba ukhruju minha fa innaka rajim, olimu abo abagobeddwa, you've been expelled. Iblis Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga amugoba ng'amujja mu kusaasira kwe, n'amugamba wa inna alayka, era mazima ddala gwe Ibilisi, la'nati ila yawmiddin, ogenda kubeerako ekikolimo kyange paka ku lunaku lw'enkomerero. Eyo paati emu Allah subhanahu wa ta'ala nga atulaga Ibilisi engeri gye yajeema. Era Allah n'addamu n'atumiza mu Qur'ani mu paati endala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblis, bamalayika bonna bavunnama okujja kani Iblis. Iblis wano yagamba qala asjudu liman khalaqta tina, nyiza nti okuvunnamira ekyo kye batonda nga bajja mu twini.
nze vunnamire kye bajje mu bbumba mu ttaka mu ttosi sisobola kubeera nga nkivunnamira. Era Ibirisi n'abeera ng'agamba araaitaka hatha alladhi karramta alayya, mulaba oyo gwe bansukkulumizzaako la in akhartani ila yaumi alqiyama, singa Allah nandekawo mpaka ku lunaku lw'enkomerero, la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalil. Agamba nti oyo gwe mulaba Allah gwasukkulumizza, yani ng'ategeeza omuntu kuba omuntu Allah yamusukkulumya. Allah okulagira omuntu bamalayika bamuvunnamire kwali kusukkulumya kwa muki? Kwa muntu. Kati Ibirisi agamba mulaba oyo alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumi alqiyama, singa Allah nandekawo mpaka ku lunaku lw'enkomerero, la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalil, ngenda kubuza abagoberezi be, yani bonna bagenda okumuvaamu, agenda kubabuza. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala yamala okutonda Adamu alayhi salam n'abeera nga muno mu mugongo gwe Allah ajjamu abantu bonna, Allah yabajja omwo. Hawa gwe yajja mu lubirizi naye abantu bonna bava mu mugongo gwa Adamu alayhi salam. Kati Ibirisi yeewera nti agenda kubabuza bonna okujjako abatono, Allah banaaba asaasidde. Era Allah n'atuyimiza mu Qur'an mu aya endala agamba nti fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Wogenda mu surati Sad, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bwe yabeera nga amala okuwunda omuntu, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamufuuwamu omwoyo, n'alagira bamalayika bonna babeere nga bamuvunnamira. Allah agamba fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un, bamalayika bonna bavunnamira omuntu illa Ibilisa istakbara wa kana min alkafirin, okujjako Ibirisi yekuluntaza, era Allah n'abeera nga abeera mu bakafiri, yani yabeera mu bakafiri olw'okwekuluntaza kwe. Allah n'amugamba nti ya Ibirisu ma mana'aka an tasjuda liman khalaqta biyadayi, kyekiganya okubeera ng'ovunnamira oyo gwe natonze n'omukono gwange. Kuba omuntu Allah mutonda na mukono gwe, kyekikuyinudde Ibirisi okubeera ng'ogaana okuvunnamira oyo gwe ntonze n'omukono gwange. Istakbarta am kunta min al-alin, okuluntadde kati oba kuvadde oli mu boonoonyi, mu bajeemu. Ibirisi yaddamu bino n'agamba bw'ati, yagamba nti ana khairu minhu, ana khairu nze oyo musinga, ng'agamba Allah. Sheikh agamba ani? Allah yagamba nti ana khairu minhu, oyo omuntu nze musinga, I'm better than him, I'm better than him, ana khairu minhu. Kyova Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatwewaza nnyo okubeera nga tukosanya ekyo ekigambo kya ana mi ana, okwesitwasitwa nti gwosinga abantu. Nabbi yakitwewaza nnyo sallallahu alayhi wa sallam. Ekyo kitendo kya Ibirisi, kitendo kyani? Yagamba nti ana khairu minhu, yenze nsinga, oyo Adamu nze musinga. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, nze Allah yantonda nga nzija mu muliro ate ye bamujje mu ttosi, kati yo nze musinga value. Musinga ki? Value. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah subhanahu wa ta'ala namugamba ukhruj minha fa innaka rajim. Allah namugoba mu kusaasirako, he was expelled. Allah namugoba mu kusaasirako, Allah subhanahu wa ta'ala namu expellinga. Era namugamba wa inna alayka la'nati ila yaumi ddin, era mazima ddala gwe Ibirisi ogenda kubeerako ekikolimo kyange paka ku lunaku lwaki? Lw'enkomerero. Ibirisi yalaba nga giwunye, yalaba nga gikoze eki? Nga giwunye, nadda engulu n'agamba o rabbi anzirini, nindiikiriza, anzirini ila yaumi yub'athun, nindiikiriza mpaka ku lunaku lw'amazuukira. Njagala muno tugenda kufunamu ebyokuyiga nga bisatu mu kyafaayo kya Ibirisi kino ng'ajeemera Adamu. Ekisookera ddala ekyamuleetera okubeera Ibirisi alayhi laana nga Allah subhanahu wa ta'ala mugoba mu kusaasira kwe kwali kwekuluntaza kukola ki? Kubeera na kibri. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba la yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min alkibri, tagenda kuyingira jjana ya Allah oyo yenna alisangibwa nga mu mutima gwe mwalimu akanyinkuliko okwekuluntaza, tagenda kuyingira jjana yani ya Allah. Kuba ekyo kitendo mu bitendo bya Ibirisi alayhi laana.
kati ibirisi alaba nga gimaze okuwunya najjukira n'agamba rabbi anzirni ila yaumi yubathun ay allah ni kuba allah ali asobola omusulira mu jahannam kweyesaawo era kyekyali kiddirira allah ali agenda musanyawo kweyesaawo ne ibirisi yasaba omwonoonyi oyo amaze okujemera allah face to face okumanya ibirisi mubi yajemera allah face to nga allah subhanahu wa ta'ala namujemera nga allah ayogera ibirisi awulira n'ajeema ne okumanya allah subhanahu wa ta'ala ayina ekisa okumanya mu bimu ku bitendo bya allah arrahmanu rrahim musaasizi wa kiki wa kisa laba ibirisi ajjukira agamba nti rabbi anzirni ila yaumi yubathun owange allah wange omulezi wange nziriraamu nindiikiriza kale paka ku lunaku lw'amazuukira allah subhanahu wa ta'ala namuddiramu olaba ekisa kya allah neffe bameka betugobye mu busiraamu omuntu aganye okukuza ekirevu noyo n'omugoba mu busiraamu takendezezza mpale n'omugoba mu busiraamu lwakuba ayambadde bubi n'omugoba mu busiraamu ebyawa eddiini ya allah subhanahu wa ta'ala sheikh kyome kugoba abantu mu busiraamu allah ayina ekisa abantu abasonyiwa n'abasaasira n'amaani abalungamya wayagalidde olaba yasaasira ibirisi n'atamusuulirawo mu jahannamu ng'ajeemye amugamba anzirni ila yaumi yubathun ay allah nindiikiriza allah namugamba innaka min almunzarin kale mazima ddala gwe olindiikiriziddwa ila yaumi lwakti lmalum paka ku lunaku olw'akaseera kali akakoze eki akamanyiddwa yaumu lqiyama allah subhanahu wa ta'ala yamulinza bokola olunaku lwagenda okufuna adhaabu ye ibirisi njagala muwulire wano wakulu nnyo allah subhanahu wa ta'ala amaze omumugoba amusonyiye n'omusonyi yamulindiikiriza tagenda mwokyerawo ila yaumi yubathun ibirisi yayogera ebigambo bino yeewera mu maaso gani olwamaze okukakasa nti allah subhanahu wa ta'ala amusonyiye agenda mulindiikiriza kuba allah talya mu bigambo bye allah agamba nti watammat kalimatu rabbika sidiqan wa adla la mubaddila likalimatihi wa huwa samiun alim ebigambo bya allah byajjula mazima na bwenkanya allah takyusakyusa mu bigambo bye ibirisi amaze okutegeera nti kati allah tagenda kukyusa bigambo bye allah amwejerezaamu akaseera ila yaumi yubathun neyeewera nayogera ebigambo bino n'agamba nti fabiizzatika yalayira n'agamba nti fabiizzatika ndayira izza y'ekitiibwa kyo ggwe allah la ugwiyannahum ajmain ŋŋenda kubabuza abantu bonna bali mu nsi ŋŋenda kubabuza bonna yalayira n'agamba nti fabiizzatika ndayira izza yo ggwe allah subhanahu wa ta'ala la ugwiyannahum ajmain ŋŋenda kubabuza bonna yalayira ekitiibwa kya allah ibirisi fabiizzatika la ugwiyannahum ajmain ŋŋenda kubabuza bonna abantu abali ku nsi ibirisi yeewera n'agamba illa okujjako abagenda okumpona ibadaka minhum almukhlasin abaddu bo bokka allah ba mukhlasin abalongoofu abalina ikhlas abalongoosa bokka bagenda okumpona abo bokka bagenda okumpona naye abantu bonna ŋŋenda babuza bonna ŋŋenda kubabuza illa ibadaka minhum almukhlasin era allah naye n'amulayirirawo wennyini allah agamba falhaqu walhaqa aqul ndayira nga byenjogera bya mazima allah yeerayirira n'agamba la amla anna jahannama mink wa mimman tabaaka minhum ajmain mazima ddala gwe ibirisi na buli muntu yenna anaggoberera mwenna ngenda kubayingiza jahannama allah alayira ibirisi nejje lye yani abanaamugoberera mu bantu ne majinni bonna allah agenda bayingiza ki jahannama baseruganda b'ebitiibwa allah subhanahu wa ta'ala bwatyo n'abeera nga ibirisi yamugoba mu kusaasira kwe era n'abeera ibirisi lyali linnya lye nga tannajeema kubanga yali ava mu kika ky'amajinni amaki amalongoofu bw'amala okujeema allah agamba innaka rajim mazima ddala ogobeddwa you've been expelled era ng'agenzeeko ekikolimo kya allah ila yaumi yubathun allah subhanahu wa ta'ala agamba n'abeera ng'erinnya lye lyafuuka nafuuka shaitaani nafuukaani shaitaani era nga shaitaani yejjira min aljinnati
wannas. Oli kimeeme Ibirisi yagakulira naye nga zo shayatini zijira minal jinnati wannas, mu bantu ne majinni. Asindika ejjeerye ng'aliisa mu majinni n'abeera ng'aliisa ne mu bantu. Nekyo baganda nga bassaluganda b'ebitiibwa, olwaleero tutunudde ku kyafaayo kya Adamu alayhi salaam paka ku Ibirisi. Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yabeera nga mugoba mu kusaasira kwe. Tugenda kutunula ku wano ayati endala ntono era nga Allah subhanahu wa ta'ala atulaga Ibirisi ono engeri gye yabeera nga mugoba mu kusaasira kwe. Allah yamubuuza, ya Ibirisi, Allah nga amaze omubuuza ki ekimuleetedde okubeera nga ajeema. Ibirisi yabeera nga ayogera ebintu bisatu bye tuwulidde. Esooka yagamba nti ye yatondebwa mu muliro, tayinza kuvunnamira kitonde kyatondebwa mu ttaka. Ekirala n'agamba nti ana khairu minu, nze mazima ddala oyo Adamu nze musinga. Nze mukola ki? Nze musinga. Yani yafuna sifa ya kiburu. Yafuna sifa ya ki? Ya kiburu. Yafuna okwekuluntaza. Okukola ki? Okwekuluntaza. Ekyo kitendo mu bitendo bya shayitaani. Era omuntu yenna abeeramu n'embeera ya kiburu, embeera y'okwekuluntaza, aba ayina ekitendo mu bitendo bya Ibirisi alayhi laana. Mu kyafaayo kino tuyigamu, naddala kye tusinga okuyigamu ekikulu basseruganda abagoberera, okubeera nga twekkakkanya. Okubeera nga tukola ki? Nga twekkakkanya. Tukiyiga mu kyafaayo kya Ibirisi, Allah subhanahu wa ta'ala nga mugoba mu kusaasira kwe. Tunyumizibwa mu byafaayo mu bitonde Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda. Ekimu ku bitonde ebikyasinza okubeera ebigonvu era ebisinza bya Mungu yali Ibirisi. Tekuli ttaka ku nsi, ku mwaliriro gwa nsi kuno okujja nga buli wamu yavunnamawo ng'asinza Allah. Ku nsi kuno kwonna we mulaba ensi yonna, buli ttaka we liri Ibirisi yakolawo sujudu ng'asinza ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yali wa kumwanjo nnyo inda Allah. Yali wa kumwanjo nnyo inda Allah. Allah n'atuuka n'omujja mu majini n'abeera nga amuwangaaza n'abamalayika. Naye kasita yeekuluntaza ng'afunyemu ako anaako kwetwala nti w'amaanyi wa kabi, Allah subhanahu wa ta'ala n'amugoba mu kusaasira kwe. Era bwe kityo bwe kigenda okubeera eri ebitonde byonna ebineekuluntaza, Allah agenda bigoba mu kusaasira kwe. Wano tuyigamu okubeera abakkakkamu. Allah taagala baakiwagi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Abantu abekkakkanya Allah basitula amaki? Amadaala. Waman takabbara, ate abeekuluntaza, ana nze omuntu nefuula nti wakabi. Ng'olwaleero ensi bwefaanana mugimanyi bannange. Olwaleero ogenda ku mikolo n'osoberwa. Abantu bali mu bitiibwa, abantu baagala bitiibwa, simanyi ono gundi wegundi, ono gundi bwegundi. Simanyi haji, abantu haji tuwe ku salaamu, haji ebitiibwa seeko ogenda n'okubeera ku ziiko olwaleero bikusobera, ogenda mu kuziika kwokka seeka. Abantu baliyo baagala bitiibwa nze. We batamwogerako seeko, omusajja ayinza okukyawa abalimu bonna olw'obutamwogerako. Sente abantu baagala kuziwayo nga babakola ki? Nga babalaba. Nze haji gundi mpadde miliyoni bwe ziti. Nze haji gundi mpadde emitwalo bwe giti. Kati abantu kiburu okwerago okwo Allah subhanahu wa ta'ala takwagala. Yagamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Omuntu yekkakkanya Allah musitula amaki? Amadaala. Tubeere abantu abekkakkanya basseruganda b'ebitiibwa. Kyo tukiyiga mu kyafaayo kino. Waman takabbara, aneekuluntaza, newanaabanga mukkiriza atya, newanabeera hafidhul Qur'an, nga alimu, ng'asoma irimu, Qur'an yagikwata, nga n'omuraja gwayo aguyina, newanabeera omugagga ng'azimbye emizikiti, ng'aweredde bamulekwa, ng'akoze buli kyonna ky'osuubira ekyokumwanjo, ng'asala tahajjudi, akola umura buli mwezi, buli kintu ng'akikola, naye n'atakabbara wadha'ahu Allah. Allah agenda mukuba dhilla, Allah agenda mukkakkanya. Basseruganda tubeere abaddu abakkakkamu. Ekyo tukiyiga mu kyafaayo kino ekya Ibirisi, Allah subhanahu wa ta'ala nga mugoba mu kusaasira kwe. Omusomo gwaffe ogw'olweero tugenda kugumaliriza ne hadithi eno, tujja kutandikirawo omulundi oguddako. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti almu'minuuna hayyinuuna layyinuuna kaljamali l'anif
inqida nqada wa in unikha ala sakharatin istinakha. Nabi sallallahu alayhi yagamba nti omukkiriza, a believer is soft and lenient like an obedient camel. Omukkiriza aba mugonvu, aba muki mugonvu nga bw'olaba eŋŋamiya empulize. Inqida nqada, bwe bagikulembera egoberera. Wa in unikha ala sakharatin istinakha, ne bagituuza ku lwazi olwokya ekola ki? Etuula. Kye bayita obukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala, gye tukakasa nti Katonda omusajja imaani ye yeeyongedde, ali ku ddala lya waggulu, akkakkana. Akola ki? Akkakkana. Abeera soft, abeera mugonvu and lenient, abeera mukwata mpola, kye bayita imaani. Ogamba nti omusajja oyo mashallah musajja wa imaani. Tulabira ku bugonvu bwe. Tulabira ku buki? Ku bugonvu bwe. Ibirisi alayhi laana yali abidi, nkugambe tewali mwaliro gwansi kuno okujja nga yavunnamawo. Ne kasita yatakabbara, Allah teyatunulira ibada ze zonna Allah yazigoba. Ebitiibwa Allah bye yali yamusitula, Allah benona n'abigoba, n'abeera nga amukkakkanya ila yawmi yub'athun, paka ku lunaku lw'enkomerero Allah muyingize jahannam. Kano ekyo baseruganda b'ebitiibwa mu kyafeyo kino nga tukyagenda mu maaso inshallah ta'ala, tubeere nga tuyigamu okubeera abakkakkamu, tuleme kubeera abantu bekuluntaza, tubeere ba ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah aliyogera ku baddu baabwe yagamba nti wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, batambula ku nsi kuno nga bakkakkamu ba mirembe. Wa idha khatabahumul jahiluna, ababuyabuya babajjirira nga baagala okubatabula, qalu salama, bagamba salama salama salama, tebabeera mu nnyombo nankayana. Nekyo baseruganda b'ebitiibwa, darasa yaffe olwaleero tugenda kukomaawo inshallah taala. Omulundi oguddako tukyagenda mu maaso ne Adamu alayhi salam, tugenda kutandikira Adamu nga Allah subhanahu wa taala amusindise ayingire mu jjana, atonze mukyala we Hawa n'abasindika mu jjana. Awo tujja okutandikira inshallah omulundi oguddako, n'okubeera nga tujja kulaba ebyafa mu jjana, biki ebyafa mu jjana, ne Ibiriisi balumbayo n'abakozesa ensobi, ate Allah bonna n'abagoba ne bajja ku nsi kuno. Tujja kulaba Adamu wawe yatuukira ku nsi ne mukyala we yatuukira, then tulabeko abaana baabwe be bazaala paka Adamu alayhi salam Allah we yamutta. Bwe tunamala Adamu alayhi salam, then tugende ku nabbi omulala inshallah ta'ala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.